lwaleero. Yitandikidde omulambalamba eno sala gikunyumireza bunyumireza natengale gye eminze kwereza. Kakatandise n'abakungu bava ku ssomero. Nga bw'omanyi embeera y'ekyalo abaana omwana w'omugaga yeka yayambala engatto ng'agenda ku ssomero era omwana ayinamu ku ngatto mu kigere mu kyalo eri omanyi waawe bali bulungiko. Tugenda maaso kati bujja bwevuma abasomesa omusomesa okusimula engolo n'agikulukuunya ekyo nakyo kirala naye omusomesa yatugende n'okugenda gwe banaye tera tetukime olwawa kati balina oluzi lwatera okimako amazzi olwekabugala naye waliwo essaawa ziri tutakimwako kati akaala kaleese ekiteeso ntiko kwalina okugenda ku luzzi. Abalenzi bagamba bo tebagenda ku luzzi essaawa ezo kabugala takimwako misana mu ttuntu eryo. Ojja kujja kuminya mutugende mpozi kadi nga bamugamba zirina kubazaalwa ggulo. Nedda mwe mutya nnyo nze sityayo kabugalako keesiga oyo bayibuli ejja musa lunaku lumu. Tamanyi nti bayibuli kiba kitabo ate n'engwala eba yalaali. Tugenda maaso. Kakati akaana kano ko tekaagala kumanya. Kabugala tayinza kalemesa kukima mazzi ko kamanyi katonda waako. Bane bakagambe bagende lwaggulo. Kati engeri gye kalina emputu yako bambi ate nga nsava ne kakkirira kabugala. Kabugala luzzi. Kabugala efirimu egenda maaso nga kakkirira kabugala. Owulira linnya n'omanya eyakwalula esiridde tukyatandika. Nagambye nga bulijjo eminze kwereza mwe n'abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo. Ate nga nagambye firimu zaffe kati osobola zisanga ku mukutu gwa internet. Ogumanyiddwa saakinga busaakinzi munnowatch.com. Kakati waliwo ataatereza kabyakabukyafu ebyakabukyafu engeri gye bali mu kisaalu oteekawo leero n'enkya n'oseewalala kyova olaba alingiza nnyala baba waliwo musirwa abadde ki kumbe waliwo ndenviira ovanga omuntu okuba nga alina ekimuguddeko nga takyatana kuwunyirirwa kivundu kyaki nvaayo wano mpitawo okuba olabika olina muzannyo owayo obadde otya mutakalinga ako kiikyo ekibadde olaba kingobye mukulunda kyekimugobye mukulunda wawe mama nyabagenda okwetegereza teyalongoosa yagenda nga bwali firimu ekyatandika tugenda maaso kumbe gye batagalira waliyo ebyayo ebizibu waliwo ebizibu oyo bamumize abagenda ku luzzi baagana essaawa ezo ogenda ku luzzi ono nayo ki kale asaliddwako ekabugala amazzi tebagala na misanvu gwa misana ogwetundu togendayo kabugala akaye Sitaani Tawena ye firimu etandise Works of Evil yawandiikibwa neteekebwateekebwa mwanje Steven Gomanyiga Kabandana ate nga tugenda maaso n'ekifaananyi eno tosadde kugisubwa Musisi David Lubega ye editor firimu etandika mukulu agenda mzee Yesu Katonda akwagala Yesu yatutumye gye muli ne wonootwala amalagalo ndabikira okubanga ogabbye bubbi kyuka owulira ekigambo kya Mukama olokolwe osaasulwe nejjobbye obenga oyambiddwa tugenda maaso mu kibi mmire yewela feya kobere mwana muto tukujjamu emputu n'osigala mukube golokofu n'owulira ekigambo kya Mukama tolaba otambula ogoma nnyo omuzimu ogwakutuulamu Musisi David Lubega yabadde ku kamera agamba nti Mukama yagamba newe kabakana nga konna amayembe gakakanula amaaso nga ggwe osobola okutereezebwa kawulira olaba ero n'emirembe genda obunyire omanyi bapasita bano baali basaanira kubeera balaga mafini eri abantu abo Rahuma na Miro Malaika Abdu Majidu Mugisha Ismailu be baproducer aba firimu enetandika tugenda maaso Kisitu Stanley Senono James ne Sekyewa Gonzaga bonna bazanyi ba firimu etandika Mutaka ali mu kubuulira njiri yenna yeetaaza okulokoka lokoko olwaleero obudde nga tebunayita oba obadde otwala ng'oli mutwazikyusa mubeere omusabi kale Yesu bagamba lyekkuba eryamu lwaki olemerera mu kizikiza oli mu busonda bw'ekizikiza oli muli obukuta va mu nzikiza booda piki ejja kukuba otatwala kigambo kya Mukama soko mmulira ekigambo kya Mukama Yesu Kristo akuŋŋaanya amawanga
mukifo tugamba muli basabiriza ne tuba walumu ne bwono yambala obugoye obutakutuuka gwe mwana gwe ne bwono yangu okudde wamu wadde enjala ekulumira ejja kulya tejja kuwona pasita alinga alangira obulangiza abantu tayinza kuleka mwana we tayinza kuleka nsinga eyo noneka tunulira munaddiini ono yegenda maaso kakati eri gwe oba ogenda maaso n'okuleka lyosaba mukama katonda abeeko kyayinza okukola okukyusa mu bulamu bwo ate waliwo abalumba gye balumba kubala obulungi yalina owuwe gwasaba n'erinnya talimanyi amuyita asinga kyogenda okukola olida ogenda okwetegereza gy'asaba katonda kyono gwasaba alabikira mu kijwenge n'ekitiiyo nga gwe mutwe supeedi olaba okutiiyibwa oyinza ogenda olabe ng'osaba obugagga naye nga obugagga kwegabwa kuyoola kukutiiya yiyo gawu nga gwe mutwe musambwa lundi gumu n'oyogera ensonga zo n'agenda maaso bamulaga kakati ekikyalina okulokola kandi obugagga bwe butereera na buli kyaba yeetaze kyonna asobola okulokola kandi akifuna singa aba aweereddwa amaanyi ojja okukolanga embuga wulira n'ateekanga kati bamugamba atwale amayinja 3 afune n'ekinu akole embuga okwetolooza ekinu buli lusekula emisambo olugiyita obanga akonkona gijjirawo emisambo gyamulaga asobola n'okubula kalwala gwe bamubuulidde enjiri n'afuna ebitege kati aba agenda ayina kyaliwe ntandise okubuusabuusa ntandise obutakwesiga njagala okukakasa nakuwese fene wange tebye nga muteekayo okuggyako gwe aliwa kyogamba fene yadde ayengedde osiri wala nani okala kazimbe amatama yalaku yuda babye ebintu byotandise nja kwongerako eryesikaliyooti yuda wandiddemu olukwe waawe maama laba yuda yaye waawe naye yuda waawe maama nyabo kiki yuda emboozi eriwo yaffene soko nindemu funyemu enjuka yuda yuda gwe kumanyi kati wenjogedde ku ffene wange maybe walidde alimu excess kati kyekikulumisa olubuto nedda njala ennuma maama yuda olayi kati oyagala kusasula ffene wange naye nga gamazima gali nti yuda walidde ffene kale gyatugende tuye olwamugamba tugende naawonerawo olaba yuda etamere oli bwegedde ki yuda anedda tusooke tugende wa kalisiti waliwo omutaka gwe baagala okulaba amanyiddwa nga kalisiti toddamu okumanja ffene ekigambo ekyo kinkola bubi n'alaba ensigo ya kikajjo engeri gye walidde ffene eno gimpe balina bazadde baabwe naye abaana abakuziddwa leeta eno etaliiko kiwawaato yange walidde ffene leka ate nze mukulu ate omukulu kitegeeza butalya nto leka naawe goli eyawe ate nze nga ba yuda ani asoose okulaba yuda leeta kikajja tonyingirira jukira yuda mukufu ye yeepise dda yuda mukufu yeepisa amaanyi agalwanira ensigo agalina leeta ojja kummanyiira ebintu by'okumpa tusooke tugende ku leeta ensigo balwanira nsigo emyaka egyo leeta ensigo siba ku nsigo te ensigo mpa ensigo ow'amaanyi ebyomunafu abwase nabyo mukama katonda alibeerawo ku mmwe abuulira njiri mwe baana mmwe mwalokose mwegoba mwalokose mulayika muli mu diamond ojje mbabulira enjiri ono atutte ensigo yange ensigo basimba nsimbe yesu agamba ekitali kikyo kiwanga nnyini kyo gy'omululu mu byenfuna obe n'emirembe tambulira mukubo ddegolokofu ojjewo amalala kumbe gwe babuulira enjiri alina kyalabye banange tubuulire ekigambo ensigo eno ebadde yange tubuulire ekigambo pasita owange namba ggwe akayanira ensigo waliwo ekisinga ensigo laba eno kuliko obwebbiri wakiri mugabana omuntu alina kulya bw'omukumbe yuda alabye yuda n'alondalonda yeefudde atakula akagere yuda yakukumba bukukumbi teyatoolako ekikajjo kyange nkijja eri kumbe yuda yeba koodi serengete manga ekikajjo kyange nkijja eri emmanga yuda era ekikajjo kyange n'okigaanira yuda emmanga
tunulira emanga eri yuda kikaja kyange gyenkijja yuda emanga Yesu agamba mubeere batukuvu temulina kwonoona kubanga naawe ogenda okulengera omwana yandigenze naye ate sente zirugendeddemu kati gwe obyekku ekitabo kameyale gwe kana gwe ebyo bibadde biweebwayo mu kyaki eyawa eyo masaŋŋanzira nakwoca omuliro gwe tugende mubabbi ebiwe byaye pasita naye aliko akabuuzo se bwe yaleka ekitabo ky'abakama be n'asooka agoba oli agenze n'ensimbi enfirimu egenda mu maaso okudda eno ali mukola ekyamugambiddwa tugenda maaso n'ekifaananyi ng'akwata amayinja kati bw'akwata amayinja bwe baamugambye okutandika okuleka olwateeka ejjinja amayinja gano yagajja waggulu eri awali omusambwa guli yajja ejjinja limu ne likolamu amayinja 3 va ku misambwa ayagala kubanga yasinga obugagga engeri gya kirini yasinza omusambwa ogumanyiddwa ng'asinga amayinja olwagajjamu n'afuna akamuli afunye akamuli k'entalama entalama bamugambye osekula mu abe kyavaayo mananga ebintu bino ono naye amaanyi gamuggwamu kino kyalaba mu kinu kimu okujja muvamu emisambu 2 mutambuliramu emisambu 2 egyakabugala enfirimu egenda maaso tulengera omukyalo ono maama w'omwana ono ow'obuwala agenda maaso Mariya alabika tali bulungi bambika Mariya kakoze ekikagonze eno yita Mariya ono omukyala ayagala omwana we era okulaba omwana ng'agonze afazaali afiirawo era ky'abalina okukola kwe kulabika ndi amujjanjaba tugenda maaso ekimala kuluno ngenda kutwala wa chairman oba sekyo chairman we yamaliza kutwala ku police nebirundi emeka gye nakugamba nti ebisolo byo bijje mu kakadi waliwo alundira mu ensolo ze mu nnimiro ya munne ate olundirangako ewalala kyalo kyaffe twazza musango ennimiro yange yafuuka ddundiro kati alundira wannakalege toyagala byakumanyira ebyo tunulira naye musiraamu gwe wabaaki lwaki otumalako emirembe obwenkanidde awo kati ekyo kisesa kirabe kyonna amalevu gakiringa ki ovuma kira ddala kyokka n'okugamba nkole ekirina okukolebwa ne gutandika okumanyiira jangu ebirabe kirabe tovuma namu naye toyomba tugende maaso bimpa mmere okulya emmere yange kale nja kujja tukimaliriza ojja sasula emmere yange efirimu egenda maaso emmere yange gosinkani n'ebyo ebingi nigye mwavanga abaalaba ensolo zoono zirira mu nnimiro y'ennakalege bannange abantu batuvuma n'atalina bw'ali avume kati nakalege anvumira ki nakalege okunvuma onvumira ki nakalege eri jjajja ngambye buli kye naayogera nga kijja kuba kyokka oli mu kunvuma ebibuuzo by'onvuma nakalege lwaki onkalakata obwenkanidde awo nakalege onkalakatira ki egenda maaso musiraamu ng'ajjayo ebibye saagala kumanyiira ono omukazi alina nekyanjagaza ono omukazi alina kyanjagaza kali n'asooka ajjayo amayinja efirimu emanyiddwa nga Sitaani Tawena era modern movies majestic puzzle level ey'okutaano eno yo wegenda ofulumira mu modern movies egenda maaso naye nga nagambye tuba nazo wano ku Segawa otusanga bulungi mu Kisenyi otuuka mu Kisenyi otukubira ku simu namba 0752 119887 laba eddogo lwaki nakalega nvuma obwenkanidde nakoonamu gumu bw'osekula emingi oyinza osekula jjajja obugere ate okukuba kunnyonnyola kulala
kama wange mwe mwantuma n'atandika nyabagoberezi jagala balabire kunze bona bajje kakati gye emisambo ekigendera kyayo kyakulekani wabaawo emirimu emirungi gyoyina okukola olabika enkyulaga n'abalala nti emisambo mirungi naye kati agenda maaso ali mu kulayira ayagala abe nga abaako kyakyusa mu bulamu bwe emirembe gijje alyoka alabika ndi abantu bamanya nti w'amaanyi era asobola okuleka ndi agobererwa kati aba ali awo yawulira ekintu nga kimuyingidde emisambwa kyogiraganyisa kyegikola kadi nga tajja ebyapa by'ettaka obedde ettaka lyayombera mwe balundira ente agenze nabyo abitwalawa tunuulira kati tuddako kano kabbye bayibuli kabbye bayibuli firimu bagiyita Sitaani Tawena nkayita kanagolo oli eri twagala kukola mirimu nagambye ddo yasengo oli wano olegabula ezirutwe kalabe kale egabula ezirutwe gyoli kasiruwala osiruwala egenda mu maaso kakati engero edda gyakola eddalu bamuwetya eddene oyagala kinkuba obaana wanneekobanye kana gwe nakulaba ddo negezaamu ddo oyagala kunjoola y'omuntu ng'alabye kabadde kaagala mmuyoola kaagala mwefubitika omuntu alabidde mu lujja lwawano amazzi tewali mwana gwe olabika onyooma buyoomi nagambye ogenda oleeta amazzi tonaleeta lwajuloka njakasindogomya oluyi stupid manyira bumanyezi egenda maaso egenda maaso ano genda okuvaeyo nga chairman mutaka nga tamuleeta ye jaduzi kati jaduzi alumbye ekisentebe w'okukya kali nga amugamba nakalege yazze nakalege ono neiba wange lwe twategeeraganye mugamba nakalege nti kadi sebo jaduzi kyakola nga agamba sentebe nakalege baade bateesezza naye n'amuguzaaki ettaka era nga wetwogerera nakalege agenda kuleka ni aleeta ebyapa by'ettaka just kusaako mikono kyekyokka njagala olabe kadi yamugambe ne banaaba akuleka ni basayininga endagano n'ebisigadde ebintu ebyo birina okuleka ni bireetebwa ewa chairman tugenda mu maaso kadi sebo nga tagamba chairman nga bwe yasasudde era tabangibwa katuddako mu bakagunywa bali okumanya gubawoomera bakeera mukeere tokwata luseko emimiro okubyenda nga njibala wano ate gibadde gyekkutu kati ate era olemera vaayo genda eri ndigwe bannaye bulijjo tunywera wamu ate lwaki bannemesa omusajja kugambye luno luseke namumuwe buwala giwo banywa ava ne ku malwa gaffe togula wano buli kaseera oleeta buleesi tuzi watulwaza n'obukololo gwe twegendereze kwata eno mandule oba lejjula nagambye mpaaka cupa naye ompadde entobo buki buno bwompadde oyagala kunkaya enjoka zikayanya akeera zitamiiza enjoka ze ono kagutunda kale leka mbadde nkwadde namungi siruwadidayiri akaya n'abaka tugenda yenindi ponso twala eritwala bwewalagibwa obunya newo manyira wano efirimu egenda maaso bamugobye nagambye manyiddwa nga Sitaani Tawena gwe naawe mukeera kutuula butuuzi bintu byakwerangira laba ebyomwenge ate abaye b'ekyalo akeera guba kubya wabula walagi muzibu laba oli kyobola bamuyita masinike omwo mulimu obugirita nze kanywe malwa vaako ndika
nagamba oli ali mukumatiza mulina sente oli wano ffe tusika era ebyomukyalo ecupa ebeemu nga ya bonna kale waliwo eggulire erize Kabugala alina gwe yamize Kabugala abamira wayagalira twala eri naawe ogenda otya Kabugala sawa 7 Kabugala twasaawo n'akapande ekyalo kyali kyasaawo akapande Kabugala togende ku 7 kati ono bw'amala okunyowola gina gy'olwewaabwe twala eri nammwe ebizimu mulota no simanya emizimu gwe tovuma Kabugala ajja kunona mu kisenge wo ne woba osibyewo mu ddiiro twala eri tombulira mizimu twakalaba gwe tokiddira ani gwe mwolegera obulevu obwo twala eri bwe mugamba togende ku 7 nze ngendayo n'entuula gwe n'ogende Kabugala nze ngende ekala gwe nkusibye nyagala musibe 15 bw'agende Kabugala nadda twala atuwa 2 z'alina kale ono asibye 2 oli kwa 15 nze ngende Kabugala n'enkoma omulaba amaaso wamakwata firimu yinde emanyiddwa nga Sitaani Tawena tumanyira bumanyize ekyo leeta bulensi gundi mwendeetera mazzi nze nga kuleetere omanye nti Kabugala kanga yatidde leeta mpa tebamuwa namaanyi bamuga agenda bugenzi twala kalita 3 bwebeera awo mwe mutegeka kunsasula mutyayo Kabugala ava kwekamirira walagiwe kati yalaba bannange mukimanyi nti oyo bamumira poliisi ejja kugamba fe abamuwaze mwagala kugazaawo kirabo kya nedda tutujaga twamugambye ayinayo tuwandiise mutumukapye tetunamusindinda toyogera munekawuutibwe abantu basiruwala nnyo ayinza okuba alina kyeyesiga mwankola omanye ebyayo efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso oyo musime eyo ye musime leero tasobola kukomawo kamukiwe oli wange oligenda bimanyikyea egenda maaso munnange chairman endagaano mbadde nzireese Nakalege yabadde ayomba nnyo ku kyettaka lyokulundiramu ebisolo kyokka wuno mbu yaleese endagaano zeze endagaano kubulako bubuzi bannanga abantu balogo otuuka ku makya omuntu n'akola ekintu n'omunenya kumbe waliwo ekyamubaddeko laba omuwala bw'ateeka omukono ku ndagaano nga tewali wadde n'ekikumu kye baamuwadde ate nga musanyufu nga tewali wadde akabonero akalagaani baamukase kumbe yatuliddwamu omusamba gwe gumuvuga era ng'omusamba ogwo gwe gwakuliddwani mutaka yaguduumira egenda maaso nagambye firimu zaffe kati ku muno watch kweziri era osolo gyetuusako bulunyo ekina Uganda ku online muno watch kakati kyetugenda okukola eyo manyi kadi chairman naye muntu tatera kwagala kutula kubona yamusanze ayola busaabwe bwabigimusa n'amuyingizaamu emirimu gino gyakyalo neera nga chairman baba alina omulabamu kasa bituuke wa cheya tunulira efirimu egenda maaso jakuge kwata zino 2 zikubeemu bagamba bwino olulala olisanga awedde mu kalaamu okukuwandiikira ku nsonga zo buli chairman ojja sanga bwino aweddemu ne sitampu ng'ebuze ani gwowe 2 kaakati gwe batumye Kabugala manyi bwe batulaba nga tuli bakiga balowooza situtegeera yasooka n'asanyuka zino alidde zakumukeeka tunulira bamanyira balowooza abakiga tuba basiru kale mulowooza abakiga tuba basiru kale efirimu egenda maaso manyira mujja kumanya kati saba omuyaye bamutuma Kabugala yajjawuwe amazzi gye yaganona manyira munvumaavuma wano obusiru wamma yongeramu bano bali eno beekamirira mwenge
bali ku malwa gaabwe kumbe tuba tuli awo Musajja amazzi agale. bano avudde abugala Tezo kwata. kwata wamma wangudde leeta linda sooka ongulye muganda nge gwa 10 ampe yako ebido gwogaleese manyi gyempise manyo g'emisambwa musambwa ngugamba bakiranzize guŋŋamba twala amazzi muzukulu oli waawano bano bampakanya si gaago ogaleese kati ate gwogaleese mama etaano zange zibancacyamisanaze omanyi abaye nabo tebaggwayo amazzi ga kabugala galimu akawoowo gano galimu oguwoowo ono si kabugala leeta sente zange wantumye ki mazzi biki bino mazzi kati oyagala ki sente jangu manyira stupid genda eri efirimu egenda maaso kali bambi kasajja kattu kano kagenda ku luzzi Enda ku luzzi. kati aba agenda ku luzzi nga nasanga kitaawe Maite sawe nu yakabugala. ye kisitu sitanule oligendo nemuzi omwana ono nnyina amukase nnyo genda ku luzzi naye nga Kabugala jana kabugala essaawa zino balayika tebakimayo mazzi takimanyi. mutaka alimu obulemalema lwakubaako era kunywa kwetewe bamubbye n'ettaano bano tebajja kulya enkya kuba ze zaabadde ez'akameeza kadi ng'akomawo gwe mwana gwe saakutumye ku luzzi galiwa goleese kumbe taata waako omanyi abakyala bano abasanze abaana abazaaliddwa mu maka babatulugunya nnyo oluusi olw'obujja ye aba Toyogera. emboko nagisula kubanga bawazze Yansabera. omwana oba yakula ate kiki ate omwana namugambye tageza nakwata ekidomola kyokka we yakuta ekidomola abadde agenda ku luzzi ayagala kututera buzibu mwana gwe era oyagala mu mukwano gwenkwagala ngaki oyagala bagambe nti sikwagala nkutume kabugala mwami omwana tukoze tutya mwami twala eri ekidomola mwana ono bannanga alindeetera obuzibu mwana gwe olinkaabya kumba abulako kikyusa mwana gwe olinsanyula olengera step mother waako omwana bannanga oba lwaki oba omwana ojja omutwala ewa jjajjaawe kubanga alabika omwana asaana kujjajjatta wanayogeranga omuntu kubanga omwami akomyewo kumbe takaagalira ddala abadde akatunya egenda maaso tuddako ewa mmere mu kiibi mwami gyali tooyi yange yajjudde badde njagala jansimire tooyi ndala omwami w'omukyalo ono asima kabuyonjo muga era nga musimi wa kabuyonjo egenda maaso egenda mu maaso Wenywere wali onfuddeko. tugende maaso kati seba akaana kano kabadde kakabanga akadde engulu naye mukudde engulu kabuuza maama ne maama ani atta abantu kwendi katonda abatta naye ne sitaani atta naye ng'ate bagamba ndi okufa kw'abantu katonda yabakkiriza babe nga bafa kubanga ekyo nno kyekisinga okatabulira ddala Ne anti. Naye mali agera olete Bible. genda olete bayibuli osome maama bamubuuziza ekibuuzo ekiri waggulu w'okumanya kwe Yangu ya Bible tusabe. kale nkamuga ebintu akatonda si byangu naye n'omwana ambuuza ebibuuzo ebyabasenga abe kiki tugenda mu maaso efirimu tulaba Sitaani Tawena era nga twagala tumunye Sitaani ono atawena biggwerawa kaakali nakyala ali wano ali mu kusalira bitooke kayina omuzimu kireko gwadde gumingidde gwavuddemu gwe Unakuwa sente zangu sagula wano. Wasimba. Edaka walinguza kakati bichi byosalira bino. Kalisti. Otegeera bulungi. efirimu egenda maaso Wampise mulalu. Nakuguzaawo ddi wano wawu. Simanyi obeera otamidde. Bani, gwe nakulinana nassa musanvu. Wali tunuulira mulirwana Ali omulaba nga yeekangabiriza wano wawu. nakale ge bamugula siringisi bwereere naye tamanyi Nga mumanyiire. Nyabo tonvu. gwe nvuma
nakaleke gwe nagula obulungi ennyo sikufuna base twala eri simanyi bonda bakama tompita pusi genda siriwalire eyo ate kano kavuma nakale gonvumye onvuma sente ze nakuwa ngangula no jazinziriza genda eri nkugambye to omusajja neekaliza ddala ng'eyagula ensinzibu gabamanyi firimu egenda maaso sya bino bijja kugwerewa kyeyamaani sibunve efirimu egenda mu maaso munange waliwo alimu sokole Abayi. omanyi buno obwana buli kaseera bo boba buyeeya ebiseera ebisinga abaana okutandika okugyamu emize gy'okubeyuka n'okubaako endowooza endala kiva ku bazadde oba oli awo Fizi mugamba mutya. Bulungi. Mwasuze mutya. Nga munkedde. balina ekizibu Olw'eggulu. Oh. embeera yaabwe teri kiriya Noonye naye. Sina saamu wadde ttono ly'amazzi. yabukkirizanga okukola mpa ku ffene naye nga bulina osooka okuleeta Wali? Ateekwa kubaako. Ate okuba tekulitekulya. Kajja kubaako. Wiki namba sikonako. Mbona ugende wa Kalisti? kyeyamaani mukulu Kalisiti yazze ewange naŋŋamba ave mu ttaka eryange ne bazze wange liyandekera naŋŋamba ttaka eryange ndiveemu eryabazze wange liyandekera bannange omusanzi oyo yatujjirira kadi yalumba ssentebe Otegeera bulungi. ntegeera kugambye Kalisiti azze mu kibanja abawaabira Kalisiti okujja n'amuvumira ewuwe gwe kennyini nnyini ssentebe wange n'oleeta ekyo ng'amugamba nti gwe waleeta ekyapa n'osayininga n'endagaano okulagani oguziza Kalisiti kati ate oyagala kubassa masoote temugenda ku kyamaani bamwekobanye ne Kalisiti mu nzibe ŋŋaanye nalondebwa bantu yakagaana kati Kalisiti kyamaani oyagala kunziba oyita kyamaani omubbi that is an offense nja kuwandiikira Ssaabaluka ebbaluwa tiwaliwo omutuuze ajeemye wano waliwo omutuuze afuuse embalabe nze kuyamba oli ebbeya si gwe wagamba nze ne ŋŋamba nti omwami tewamugusa owulidde njagala ogenda oleeta ebyapa byo tunulira endagaano weeziri ngenda basibya kyamaani mwagala kunziba obwobubyumali kyamaani weba bwe bityo basibya kyeyamaanyi ajja kusiba n'obwobuwalewale sike kalekanira obwerere